abalabi baffe aba Smart Farming Uganda. Tukomyewo nate leero sirinzekka wabula nzize n'omu ku bakugu bange bimmanyi nti basajja bakoze business ez'enjawulo ate nga bali successful. Yes, oyinza omutunuulira n'ogamba baleero atoledde mu yaayi. Manyi obuzibu tulina bannayuganda, we judge a book by its cover. Ndowooza mukirabye nti leero abantu abasinze okubba eggwanga lino be bantu abatava mu bukooti, bwe abantu abeefuula serious ennyo, be bantu abasinze okutunyagulula. Naye ate bw'olaba abantu be mulabanga mmwe abayaaye, oba omuntu alina enviiri, oba omuntu akoze eki, mubalabanga abayaaye. Kyokka ng'ate be bantu munnange abasinze okugasa eggwanga lino era abantu balamu. So ono y'omu ku mikwano gyange gwe neekakasa nti at least mu kya bizinensi alimmo. Kyova nti mulese ku channel olwaleero ate tubeeko bye tukubaganyaamu empawa, tulabe butya bwe tuyinza ate okusitula eggwanga lyaffe tugende ku level eddako. Ssebo kankwanirize oyogere amannya go abantu bange abo beesunze okuwulira biki bye tugenda okudisikasinga era akazindaalo kako. Mr. Brian neyanziza nnyo omukisa guno gwompadde okunkyazaako nange nzije nsharinge ku knowledge gye nnina. Siyina nnyo magezi mangi, sinza kugamba nti ndi expert, naye at least bagamba agali awambulwa egalumenya kuwa idea gye nnina tugattako nekyomanyi ne Brian kyamanyi, coming up ne solution. Tutagenda wala nnyo, tugagenda mu details. Amanya bampita Mukibi Tony. Brian bamanyigana nga ku ssomero obi wange bwetu twamanyigana, so yankubidde ku lukoma awo n'aŋŋamba Tony, olwa business z'okola, ebintu byonna by'okola jangu oyogereko osharingeko n'abagoberezi bange. Okundaba nga ndi wano olwaleero tugenda mumanyigana mu details nga video gye kumugenda mu maaso. Nsanyuse okubeera wano. Naffe tusanyuse okukyazaako ku mukutu gwaffe guno. Omukutu baguyita Smart Farming Uganda. Era abantu bano boolaba bano bantu baagala nnyo ebintu by'enkulaakulana, baagala okubaako bye batuuka financial. So obutabalwisaayo tugenda kwogera ku bintu bingi nnyo byotalina kusubwa, kubanga ono omusajja mugenda mumukoza vidiyo eza 3 naye eno y'emu ku vidiyo esooka gye njagala okumukoza. So njagala ogyetegereze bulungi nnyo ogiwulirize. Musajja w'amaanyi nnyo nnyo, bwe just olaba kungulu kuno naye omusajja w'amaanyi. Yes, so leero tugenda kwogera ku kye tuyita bantu bangi nnyo baagala nnyo okutandika bizinensi naye nga tamanyi w'alina kutandikira. Ensonga lwaki nkuleze ku mukutu guno obayambe obatemeretemere tube nga tudisikasinga, onnyonnyole butya omuntu bw'alina okutandika bizinensi, ate nange nnyonnyole kiki kye ndowooza tulabe nga tukola ki, tulina ekintu kye tuzimba. Oba oli awo omulabi waffe ali eyo abeeko kyapiikinga agambe wano mbadde mmanyi nkola bwenti ne bwenti, naye okusinziira ku musajja ono kyaŋŋambye nayandibanga omutuufu. So tekitegeeza nti ffe abamanyi nnyo baffe abenkomeredde naawe olina ideas zo z'osobola okugattako, naye bagamba amagezi muliro, bwe gakubula ogendako ewa muliraanwa n'okola ki, n'ogamweyazikako, mwena ne muba nga musigazza nga bw'onaagenda okuma ekkando, ono alina kkando nange nnina, ono talina nze nnina. Akitegeeza nze alina kkando, ajja n'aŋŋamba nyambaako n'akuma ku kkando, ekitegeeza atutte nange era nsigadde ekkando yange ekola ki, eyakaba. Ensi bwetyo bw'erina okutambula, si lutalo, tetuli mu lutalo nti oba kinedda. So mbadde nsaba abantu bano eno otandike obbanjulira omutwe ogwo bamanye biki balina okukonsidaringa oba okutunulira ati bannaba kutandika bizinensi. Alright, nayanziza nnyo Mr. Brian. Actually bwe waŋŋambye ku twali tudisikasinga nga tunajja kuwano ku kamera, bwe waŋŋambye channel yo bagiyita Smart Farming Uganda, nayagadde nnyo idea eyo wa coming up nayo. Smart, buli kimu kati smart. Smart life. Buli kyogerako smart. Yes. Buli kintu smart. Tegeera. Era bwe wagituuma smart, nange nakyagala nnyo. Kati tugagera mu smart thinking. Nga tonnagamba nti ntandika business.
Malona gamba nti step kizo ino okutwala. Wano ojja va vuviero gavumenti nze ntandise business enkya. Babikola bangi babikola nera gye bamalira. Baba ku sisulewo sikesi nga business eri ku sisulewo sikesi. Okwewola sisulewo sikesi tukuleetedde tuzisinze ng'ensonga 5 zisobola nga zisukkamu naye tulina major 5 points oba considerations z'olina okukola kumenga sure nti at least oyinza obutabera 100% sure nti business ejja ba successful tuyinza ba 100% sure naye at least kwa highest percentage bw'ogoberera ensonga zino zijja kukuyambako nnyo okureducinga risks za ssente zo. Era n'ensonga ng'osimbyewo kati awo abaana bangi nnyo kuba kati kuno abantu abangoberera bangi batera okujja nnyo mu inbox yange bali mitala w'amayanja bali mu biyumba baliwa bino so kitegeeza ssente bazijja mu bugubi bakazaako bakadama yes meaning nti omwana singa aba agenze batukukyeyo n'akola emyaka 2 oba 3 whatever n'akomawo n'akasente ako singa akakwata n'akainvestinga nga tamanyi butya bw'alina ku investinga kitegeeza ki ssente zonna z'akoledde emyaka 2 kuba bufuuse muyonga. Yes zonna ziba zigenda kukulukuta ziggwewo kubanga ssente okugikola kizibu nnyo otwala ebbanga ddene okugikola naye okugispendinga ne wiiki tewera ng'eweddewo. Biviiramu abamu okwetta abamu depression okoze ssente ebbanga ddene myaka 3 zibulidde muki mwezi gumu. Kuba nti amagezi nnyo okukola ekintu ng'osoose kutekenneenya nnyo. Omusajja omu omugezi bamuyita Warren Buffett omu ku basajja abagezi mu America oba bagagga kuba is worth $5.8 billion. Yagamba nti risk is not risk unless I do something I don't know. Kibayita risk nti nze kasita nkola ekintu kye simanyi abanga zaala. Yes kabakanya akafunye ebiki zaala nga onagenda mu sports betting n'osiba ku timu toliyo nga basamba tomanyi abamu ku basambi basuze na muloji ngogendedde osimbirewo akakaddeko okitegeera mbule Arsenal n'okuba Man U tomanyi bali training bagikoze batya abamu ku bo basuze n'abamalaya baabwe tebalina maanyi okitegeera bazita sure win naye tebawangula ni batawangula gola omupiira nga katimu katono nnyo nga kakotte timu enene wataddeko ssente ze zonna swi katimu kaine kakuba timu enene ne weewuunya bibayita risking n'okola ebintu bye tuyita uncalculated risks mu bulamu. So genda maaso onnyonnyole ensonga zo ebyo byonna uncalculated risks nga Brian Watch mentioned tugenda byewala tulina okukola ezino ensonga 5 era nga muzo obutagenda wala nnyo without further ado tugenda consideringa nze gye ntwalanga point number 1 ntona kulowooza ku kintu kyonna gwe popinga kiti mutwe nti nina ssente zange ninawo ssente bwezi business idea businesses nyingi nnyo ono weetaagira okutuula wansi no developing a business idea n'ogamba okay simbawo kakati tulina kunena abantu abamu tebaasoma tebamanyi luzungu business idea kyeki nsaba kimutemere mu lulimi olwaffe olutegereko Oluganda business idea kibanga kale nja kuwa example tulina businesses nyingi nnyo kankimenye bwenti tulina businesses nyingi nnyo omuntu asobola okukola osobola osinziira ku buyigirize ebwo abamu mwasoma osobola osinziira ku bumanyi bwo abamu mwayiga ebintu buyizi wadde tosomye kati n'osinziira mu bintu byo n'olondamu nebanga business idea n'olondamu mu bintu ebingi bwe biti abantu bye bakola ebizza ssente nyinza kukolamu ki ekinziriza ssente yabanga business idea mu lulimi olwangu business idea kiba kirowoozo ekijja mu mutwe gwo nti njagala kutunda ngoye ekyo kiba kirowoozo gye bayita business idea kirungi nnyo nti mu kintu kyonna kyeweewulira era nga bwe ngoye nti point number 1 eri ku developing a business idea a very good business idea ennungi ennyo
ye point esooka enkulu ennyo nga tolina kuyingira into the business industry. Kasita ofuna a perfect business idea, eyo yebanga first tick. Yes. Business idea ogifuna otya? Oba a perfect business idea, oba business idea etuukiridde etakusumbuwe ena flowing obulungi. Nga bwe nagambyeko mabegako nti osobola nga olina obuyigirize mu kintu. Wasoma IT, oba bulunzi, oba wasoma kukanika, osobola okukulukutira mu ekyo. Bakweyo byawukanamu ku capital, nzoga nti nasoma kintu bwe kiti, nati sina sente zikola ki zikitandika. Nga nati namukwano gwange akola kintu bwe kiti kikola ki? Kitaga sente nnyingi, ate kitaga nnyo magezi mangi bakutandika. Boto obokubaganya ebirowoozo okufuna a perfect business idea. N'okubaganya ebirowoozo nga gundi akola kintu bwe kiti, oba mama wange yakola ku kintu bwe kiti, oba tata wange akola kintu bwe kiti, oba nga business family. Tegera ekintu kinako oba ng'olina omuntu akimanyiiko omumwejje emitendera mw'osobola oyita no developing a good business idea. Ng'oyita mu kwebuuza ku bantu. Awo mwe process oba onoonya business idea entuufu. Ogamba okay, nasoma kino naye sisobola kitandika oba sisobola kifaananyi olwa ssente oba olwaki. Naye namukwano wange abadde akikola ebbanga ddene. Oba nina bazadde bange bazze nga bakikola. Kangene mbeebuuzeeko ekintu bwe kityo. Naye n'obeebuuza nga naye batandika ekintu bwe kiti. Noga kigenda kitya kikola kitya? Omwo ojja business idea entuufu. Kusinziira ku bintu by'o discussinga maaso, demand, biki. Kasoma listing once business idea. Awo tugenda ku step eddako. Mr. Brian ayinza obbanga alina kyasobola kya highlightingako. Simanyi bwena kyagala ku highlightingako yo point number 1. Kwegamba mbadde njagala gusooka omaleyo nga gwe buwazza oteeseteese points zo. Then nange nja kutandikirawo nnyonnyole butya bwe nkitegeera omuntu bw'alina okutandika bizinesi era nga tutandikirawo ku business idea kuba nange era bye nina naye nze nja kukiwaamu view yange endala. Okay. So nga bwe mentioninze nti weetaaga okukola okuyitaayita abantu. Sometimes osangibwa ng'omuntu yalina ekintu ekimuli ku mutima. Nga alina ekintu ekimuli ku mutima, njagala kukola kintu bwe kiti. Kaakati ku nsonga eyo yennyini ng'ekintu kimuli ku mutima, awo tugendera ku point number 2. Eya detailed research. Detailed research mu Luganda. Katugeze ogambye gulina ekintu ekikuli ku mutima. Detailed research kubanga okugenda ebuziba mu kunoonyereza ku ekyo ekintu ky'ogambye ekikuli ku mutima ky'oyagala okukola, okukozesa amagoba. Business gy'oyagala okukola okole amagoba. Kati wano bw'oba ogenda mu detailed research ku kintu ekyo. Detailed research yaliwo oba ogenda ebuziba ng'onoonyereza ku kintu ekyo. Olunabuukira business kugitandika. Katugambe kikuli ku mutima. Sooka onoonyereze. Mwe kati ennaku zino tulina nga wagaye smart farming. It's a smart world. Omuntu alina essimu, omuntu alina computer, omuntu alina obeera ku internet buli kaseera. Ate internet eri ejjuddeko knowledge. Akuba abantu abasinga tebamanyi. Kati ngino kunama tegeera. Obuzibu tulina ku mulembe guno nti ebintu eby'obuwemu bisika attention bitwala nnyo attention y'abantu kyokka ate ebintu by'amagezi katwala vidiyo gye tukola tejja nakuweza viewership 10. Anwaga ozuuka nga bakalidde emyaka 5. Abantu baagala nnyo obuwemu ebintu ebikyamusa omubiri gwabwe wabula so si bye beetaaga mu bulamu. Kitegeera. Yeah. Walimu ensi we bakuba ne bakabazuukuka. Naye badde nkyayogera ku kya access to information. Waliwo nga kigwa under detailed research. Kozesa kati ngero channel ne channel endala nnyingi nnyo ezifaanana bweti. YouTube ebintu bingi mu nsi ez'enjawulo. Bw'oba ekintu kikuli ku mutima nga kitandika. Genda ku YouTube. Buuza olina obba olina omuntu gw'olabirako akuinspiring. Gundi akola ekintu bwe kiti. Nange njagala kukikola. Mama wange abadde akikola, dada nga abadde akikola. Genda abantu abo, funa notebook, wafuna ekitabo, oba mu ssimu yo oba mu iPad yo. Kola summary. Ogambe kati okay, ngenda babuuza ku kino na kino business entambula etya, business ekola etya, ogitandika otya, eyingiza etya, losses, bagitandika batya, yavaawa, ofune information, full information, obubaka obujjudde ku business eyo nga bwekolebwamu bwetandikibwamu
bakubuli challenges ziba facinga ebe no binoting wansi nsonga eyokusatu binoting wansi ekyo ng'okimaze tugenda ku nsonga eyokusatu awo kino nkikuwa mu perspective yange ekintu kitambuza ntya business zitambuza ntya nzaawo nzira ku funding maze okukola bulungi research yange bambuulidde ndi business olaga gikola okola bwoti business olaga gikola okola bwoti awo nga ngenda ku funding kyeki funding yebanga kamuyite capital oba gwe sente z'olinawo sente z'olina available capital gwe sente z'olinawo ga nti ninawo milioni zange 5 ninawo milioni zange 2 zo zinawo cash oba wazijjewa tetumanyi bazijjewa oba wazijje mu looni tetumanyi zekyenkonsidaringa capital olina sente zo tugenda mu funding omaze okukola research otegedde bulungi business ebigikwatako losses biki kati funding business mbadde na milioni zange 5 research gwenkoze zinza ngwawa awo newe positioninga ngwawa nkiyingiremu oba nsooke mpeze sente okusinza ku research gwenkoze ku business eno nsooke mpeze sente zino ndyoke ntandike bwetunulamu awo ku funding oga okay sente zino nziina onetaga okufuna kino ndaga okufuna kino osetting up kino okugula materials oba location okusasulako abakozi abanatani okusinza ku business gyoba olonze okusasulako abakozi okusetting up business yoyo capital nze nkita funding awo kitegeeza we positioning nze kati sente nziina kuba bw'oyingirira business n'ogitandika osose kutunula ebyanfuna byo ekunywa ojja ttomera ekunywa nekusukako obusente bonna wagamba ninako milioni 5 kanyingire ekintu nga tosose kukola research funding sente meka distribution ekyo tutera nnyo okulaba obuzibu mu bulunzi abantu bangi nnyo bagenda ne babasudiyo eyo akabi kale mukuba simanya biki ategera kati omuntu alina milioni 2 ku akawunti n'okuba vidiyo eri bamulaze alunda embizi oba sente biki alina milioni eza n'agamba ewaka mbaddewo n'obuzigo bwange mu bumenye biki kangende ndeeta enkoko alina abafere ate in fact brand mba muminatieno soke mponinga abantu abatulaba abantu bangi ndabye munansonyiwa okumentioninga amannya naye kamenshoni nabadde ndaba vidiyo awo ku social media omukyala mwita anti kaduuka n'agamba abantu nti nga lino kavidiyo kalaga mu background n'abantu jangu kuzimbire rentals ngezo zona emabega wange jangu zikuzimbire zonna kutuwa kuggwa milioni 25 zonna kuggwa rentals singles nga ziringa singles 5 mwamba basezza mwamba kuzikuzimbira milioni 2 mwino okwewala abantu nga brand badayogera kabera ku social media n'agamba nti jangu lutandika jangu tandika embizi abantu Bannayuganda baaka anti mwe bababbira bayina male temperature olajja kugamba nti milioni 2 akusudie mbu milioni 2 ogatandika okulunda enkoko oba mbizo baki okiyingiremu nga tobaze sente zonna oddeyo ku zero kati emyaka ebiri gyewakola sente ze wasavinga ziba zigenze so awo funding okugyetegereza obulungi n'ocalculating ekintu mu bitabo oba tusobola kubala bulungi nga tusobola kubala funa omuntu amanyi okubala business gyoyagala okugenda mu accountant tubayina abantu abantu ne bwoba tokufunye accountant kubanga ayinza okusaba sente nyingi olwokuba nti otandi you begin bikyate business ntoto nawe nagitandika naye funa omuntu ali mu ekyo kyennyini kyoyagala okugendamu omugambe mbalire ebintu bino na bino nina sente bweziti ng'akirimu kyennyini kyoyagala okugendamu oyo yalina okuwa information entuufu so sinti nsanze anti kaduuka siba nsanze biki okitegeera ng'omuntu tali mu business egyo oyagala okugendamu kirungi nnyo anyway nga tuli ku point ya funding ngetugimaze kansubire mwina kyemufunyeewaawo nga tuvudde ku point ya funding maze okulaba funding zo tegeera katugambe kati amashoming nti ya sente ogambe nti kati zoyina zikumala starting up kusinza ku byonna bye tuyiseemu zikumala katugenda mu fund distribution sente nze nina zimala n'okusukka nane zinsigazaawo ate kiba kirungi nnyo nino point nkulu
okutandika business n'obaamu ne ka backup. Yes, miscellaneous. Kangezo baze milioni 10 nti okibaze bulungi 10 zituulamu no business. Bamu ne milioni 2. Bamu ne milioni 2 wali bali backup. Omwana bigo bitalaze. Sima chairman twate tumaze. Sima itaga kindo kusettinga okusima wali bitaga chairman. Twamubaze. Sima wali bitaga wasima bichi omusoli twagubaze. Bamuntu obugwamu. Ebwe meyingira mu budget. For example kati gozimbyeko ku nyumba z'abapangisa ebyo bikoze abana ffe tuzimbye ku mayumba naye omuzimbi ajja n'akubalira material oba akubalidde wa milioni 10 example. Yes, bw'amala obala material oyo ne bakola wayitawo ennaku 3 tagamba mukama wange ate olwoke tutabaze tekali agent nnyo twetagayo emitwalo 10 waliwo n'ozimuwa ate waliwo akalala kano ko kakulu nnyo otegeera bo obuntu obwe tebuggwayo mini kati omuntu omugezi yenna tobala exact amount of money bwe ziba nga milioni 10 weesigalizeyo 2 meaning oyine wanajja nga waliwo some emergency ojja boy na backup naye mwe abasinga mutandika ekintu kyammwe nga tolina backup stress nekuyitirirako genda mu maaso. So nga ndi ku funding distribution itandika okutematema distributing ogambe okay akati wengenda okurentinga sente mmeka gweziti take wali okay njagala materials kutandika bagenda ozimba boga kutandika business ya kuzimba ino tugidiscussing ko mu video eddako tugenda kwogera ku abantu abagala ogenda mu rentals as a business kubanga ono omusajja mulungi nnyo mu ekyo rentals so nawe tugenda kuba tujogerako discussing mu details akuzimba material okay agenda malosene mmeka yoziteke wali kandi go distributing ozitemete bulungi ono distributing bulungi kandi kiri fix zo adota ojeko ngeza emergencies nazo ziteke bali distributing bulungi funds zo now you are ready to go ekyo okimala ngo maze bulungi distributing funds zo finally genda maaso kuyiwa material ate kiba kiddako basi kuba sikuzimba nga kyetaka kuzimba kutandika kuleta bintu kutandika oziba ngo yigindu subulote yotekemu okuba nga duka girete ebintu okibanga ki restaurant gulawo abantu balabe nti no waliwo restaurant bipande wabikubisiza dawa exactly wa setting up ekiba kiddako business naye nga processes zetano ze mentionings zetagogoberebwa mu order yazo tova buvyeri kugamba nti mukasaine duka mu kibuga ate mu kibuga abantu bangi guno tunya kutunza abantu logena mu kibuga sanga abantu bangi mu kibuga mukasaine duka nange kanyingire tandiko okutunda amasimu basipaya wa masimu ya tumanyi mukasa byayitamu tumanyi mukasa akosa sene meka wavude ku kyeyo oyina milioni 5 oyina milioni 3 bane baka ujaga otuukayo nabadde ndi kumawuliro okwo ndaba Drake ngaga choma mita Drake anulai bekalakasa ku social media okwo Drake byayongeza sente goveno yake tomanyi mukasa senda saswa meka kwa akagundi kaina kwa tulia spare parts za masimu tumasende mbaza swa bamongeza nomongeza so ensonga zine 5 nkulu nnyo video eno kweri ku YouTube osobola okuddayo no reviewinga n'emirundi n'ebintu bino bikulu nnyo tubibuusa maaso tweyanziza nnyo ssebo olwa ideas ezo zoba wadde era bannaaye okuggyako nga tetutegeera butegeezi naye nga kyensuubira ntutegeera bannange ebintu omusajja byakuwadde byamagezi nnyo okubyetegeeza kimu ku kimu topapa kuba abasinga mbamanyi obapa oyagala kumalako luwalo naye omuntu omugezi akola atya atuula wansi n'olupapula naga video eno kanjetegeeze kimu ku kimu nga bw'owandiika obifumiitirizeeko olaba byayogedde bye bituufu kuba agambye naye amanyiiko kitono wabulayo ebintu byakozesezza kanaawe olina ebibyo tetuganye naye ebibyo bikomparinge na bino olaba binaakuyisaawo olaba nga bifaanagana oba nga mulimu ebibulamu then biteekemu kasaiba nga bikongerayo mu maaso kuba ffena kyetufa kwe kutandika ebintu ne biyimirira kati nze nange kati kantandikiraawo simanyi video bakati ewanvuye kyenkana ki naye abaagala bajja wuliriza era abataagala munne sina kyabakolera naye abaagala bajja kuwuliriza
kati nze bwe mba ntandika bwe nti tetuyita business yonna nga tunaba na kufuna idea yonna soka weebuuze business kyeki kyetusooka okwebuuza what is a business bw'oba olowooza business kyeki mu bigambo ebyangu kunze okusinza ku experience kubanga abantu abasinga awulira bulizi business nze okusinza ku experience gye nnina ne business enkola business eyinza okikunyonyolamu kitwale bwoti nti oyina ekintu ky'omanyi oba oyina ssente zo kangeze emitwalo nga 10 naye oyagala ssente zino zibeere nga multiplyinga nga zizaala tojja beera mitwalo 10 mu nsawo ojja girya wiiki emu oba wiiki 2 ziggwewo naye ojja kwetaaga ekintu ssente zo mbona ozissa emitwalo gine 10 zibe nga zeeyongerako zizaala zikusustaininga obulamu bwo n'ebintu byagala okola kali business ekintu ky'okola n'okiteekamu ssente zo emitwalo 10 gino negiba nga gikula nga gidda ekiyinza obutadda 10 naye at least zijja ziba zizaala omutwalo 2 3 paka wotuka amagoba ago n'ogajjayo ate still zine esigalawo capital zituyita tutya ezesooka ndoza yabeera nga capital ye n'asigala ng'akola ki agoyinga maaso kyokka nga n'amagoba ago gajjayo kati amagoba n'ogafuna ate n'ogaddamu n'oga reinvesting era kati business ekintu ky'okola yes ng'okitaddemu ssente z'olina initial amount ntandika okuzaala ekintu ky'oba okoze business kati era mu business omuntu yenna ng'agenda okutandikawo business ky'olina okusooka okwebuuza nti yes business kitegedde naye business yonna etasolovinga bizibu by'abantu ebyo teba business if you kugamba bw'ofuna idea ng'era bwe yayogedde naga nti ekisookera ddala kisooka consideringa idea kirowoozo nti njagala ngoye kutunda ngoye kuba abakazi baagala nnyo saaluuni oba botiiki okitegeera lwaki baagala nnyo ebintu ebitabawa stress okitegeera abeere kwegamba atunde engoye nga azambala over and over ye kennyini azeyambalire ate alabye ebintu bye babamanyiddemu ennyo bibalabye bakuze balaba bw'osanga omukazi ng'avuga taxi olabamu nga kiri strange naye omusanga mu botiiki saaluuni kutunda bizigo kiri fine okitegeera kuba bemujje mukulamulaba kakati ensobi gye tukola bajje bakola abantu nga batandika business babigina kwe kugenda mu kitundu nga waliwo saaluuni nnyingi nga 10 naye n'aleeta lusaaluuni n'aluteekaawo actually ku nsonga eyo yennyini ndowooza abamu bagenda nabisoma twasoma ndoga nti competition yes nungi nnyo mu business oli nagendera kwekyo competition baŋŋamba nnungi ye najja nayenyigawo wennyini wasanze waliwo busaaluuni 10 naawe oleseewo ake 11 kyokka tolina njawulo nabo osanzeewo business yonna bwe binaba ina thrivinga mu kitundu naddala nga wawaddewo business endala sooka weebuuze kiki kingenda okuleeta ekyenjawulo ku balala ababaddewo kyekirowoozo kyekisooka bw'okola competition yes mu business eyamba nnyo ba consumers abantu aba bulijjo ba customer bamwe ne muba mulwanagana nga bo bakola ki bafuna kulayisi musala emiwendo ffe tufunamu ba consumer enviiri obadde osibira emitwalo 5 then bw'ojja olina ossala bali b5 ogina kudda kwena kitegeeza ffe tufunamu kiba kiyingiriramu kati olina okwebuuza business eno gyendeese gyenyina mu mutwe era bwenjagala ogiteeka egenda kusolvinga kizibu ki which problem am I going to solve oba need ki gyengenda okukola ki okufulfiringa mu kitundu ekyo kasita omala okukitegeera ofunye idea yo ki ekiddako ng'omaze ofuna business idea mpozi Mr. Brian yawe nja kwongeramu ka point katini yawe oyogedde okugamba nti oyinza osanga saaluni nga ziringa 5 mu kifo n'osooka osibamuko nokoza onalo saaluni 5 sijateekawo saaluni mpozi wano kiyinza okuadvisingamu waliwo nagambye nti wetaaga okukola research kati wano okijjiramu ogiteekawo otya wenyigawo otya oyinza okukola research n'olaba saaluni z'akatundu kano zisala bwe ziti zonna za layisi z'abantu ba wansi n'ekitali kale nakyo noga basalayo bati enviiri bakozesa kino bakozesa kino aganza gwolina gye walabako ekintu oba bino by'onoonyereza okwo nolaba ekintu ekyenjawulo abantu basobola okukyagala osobola okubenyigamu gwe nojja n'obenyigamu n'obeera uniiki nota ekintu ekipya kitegeera kati kangu ekyokulabira kulaba ali namuŋŋoona nga yewayita olaba nga wano ngaokukyamuka ku Nakibinge wano waliwo petrol station eyo bagita hasi awo kakati waliwo obusaaluuni bungi naye omugagga yajja n'aleetawo saaluuni nga yakabi okitegeera
buno bonna busawudi obusigale tebaddamu kukola lwaki yaleeta ebyuma ebitabangawo okitegeera point nge yes kitegeeza ki nti asanzewo business endala naye ate ye ayina ali unique teri muntu atayagala kintu kirungi kubanga ebbeeyi esigala y'emu nti straight bamukolera gumu kitundu omugagga yaleese ebyuma ebikola straight nga si kutigaatiga bikola massage era ku ssente ze zimu awo bane reason ye competing strong reason to compete yes yeah then bwe tumala okufuna idea nga bwe tulabye twebuuzizza business gye ngenda otandika erina ebizibu bye genda solvinga nti ye kale kakitwale ye kale kye tuddamu okukola is what we call market analysis before nga tunaba nakutegeera wali kuba kino kyegamba ekino nga tutegedde business ene erina ekizibu kyegenda solvinga it is an idea mu mutwe gwange kyenzirako ekyokubiri kukola analysis wawe ngenda kugiteeka ndi wa Kiso ndi wa ndi Kampala okay kati ne business ngenda giteekawa nti ngenda giteeka Namuŋŋoona let's say kakati awo nkolera analysis yange ne mbayitamu abantu ba consumer banene abantu ba wansi no bayitamu kunoonyereza biki bye beetaaga era kituufu kiri ku ground nti yes goina idea yangoye naye bazeetaaga nti tebeetaaga ngoye zo okitegeera kibanga okulaba omukyalo omulungi ku TikTok kati n'ogamba kyalo nga mulungi nnyo neta ogenda ku ground olabire ddala empisa ze ddala bwati bwali nga bwe yeeyisa ku social media ne ku ground kyayogera kyali kyafaanana ku filter kyali okuyita mu bantu ku ground kati ogenda omutuukako nga mu butuufu adde yeemesse muzigo na make-up bw'omutwalako ku pool bane nga alinganga nakyo kyongedde okitegeera ogenda omutuuka kuba nenga mu butuufu tafaananika n'ogamba lambadde ntomedde nga ngendera ku ngulu kati nammwe mutomerera idea zammwe ogifunye munda mu mutima gwe n'ogenda n'ogiteeka direct ku ground tosose kukola research abantu bayitemu olabe ekintu kyagala bateekamu yes bakyetaaga bwe bati bakyetaaga ne bagamba obuzibu bwa wano nno si ngoye fere tetuzeetaaga tuba boutique zizi nyingi wande tulina saloon immediately with immediate effect kyusa ekirowoozo kyo ove mu ngoye odde ku kye beetaaga kubanga togenda byeguza nate mpozi bw'okyusa naye muntu agamba tebagamba bagenda twagala saloon naye n'ojja n'ogiteekawo ddayo buto okole research bw'okizira nti kino kye beetaaga okusinza ku bantu boyiseemu then kyoba ogenda nakyo lwaki abantu babalimba mbuno do what you love passion okitegeera kati omuntu aveerine passion nze baneekubadde njagala saaluuni nze era nze nagenda ku kyeyo nga gye ngenze kukolerera nze tonyumiza byala byonna saaluuni okitegeera kuba bamugamba do what you love do your passion kumbe n'atamanya nti si agenda oba customer you are not your own customer okitegeera gosalayo ba customer si gwe okusalirawo kifigo ky'olina oleeta ffe tukusalirawo kye twagala customer basalawo si gosalawo exactly byoyagala customer babagala bo bagaane kati bw'omala okutegeera ekyo nga tutegedde location ne tukola market analysis kubanga twagala kumanya tastes and preferences of the market bw'omala okutegeera tastes and preferences ekiddako ki knowledge seek knowledge noonyereza business eyo gy'omaze okutegeera nti egenda kukola mu kitundu kino kati noonyereza advantage disadvantages problems solutions capital biki byonna business eyo yeetaaga ki generally olwo mukwano gwange omu mweyo point gy'okeya okola analysis ye yanoonyerezaamu n'abalogo yali mukwano wange guno muwala naye asukendera abalogo bakuno mulimu abantu abeeraguza omanyi obuzibu tulina mu kawanga kano ka Uganda abantu bali so superstitious lwaki kubanga twakuyamu mentalite y'emizimu era buli kyokulanga tekiyiseemu bandoga afuuse bandoga nze kankubuulire abantu bokka bagenda ogaggawala oba bagenda oba successful be bantu basooka okujjamu ebibandoga ebiseera ebisinga problems zetufuna oba challenges mu business oba ewantu wonna temuliimu yadde eddogo ly'omuntu temuliimu bampalana temuliimu byonna tebiriimu byonna problems zetufuna ziva ku ffe decisions zetutekinga mu business oba mu kintu kyonna ze zireeta problems zetulaba ne tuliyita eddogo kubanga nze nja kukola akagundi kamu okutandika business ne business okuba successful twale bwoti bana science nja kukola exam mu science kyanga kusindika kyombo ku mwezi oba ku njuba
ekyombo ogenda ku njuba okulandinga successfully kiba kiriko calculations ze bakoze wansi eziri so accurate nti emu yokka wayiwe evaawo oba 1 oba 2 ekyombo ekisobola oyita ku mwezi kigenda kati business bwetu bweri Uganda ekyo tebakirina mubeera mukweraguza yo atandika butandisi kintu nga tategedde bakitandika batya kyetaaga capital yenkana atya ye atandika butandisi ekirozo kizze yaba mukweraguza nti bandoga business eganye bandoga kubira kikabandoga bandoga calculations wakola calculation tunachiwa planning yogambe ekyombo genda ku mwezi okubeera successful balina okukola calculations so ebintu byokweraguza ebyo tubyejjemu bali mukwano gwange ye asooka yita ku kyalo mukazi nabuuliza mukazi oyo wedduuka eyalabe afaana n'abalogo afaana n'obulogo ajja kumpulira oyo emimasi gya black akano afuwa emmindi ajja kumpulira naye ngenda mumukolako n'asooka ate alogo resources kati sente ze yandikutte ate ozongera mu business ate agenze ku logo oli okitegeera n'otuuka eri ne bakuffererayo kuba abasawo be Uganda temuli yadde n'omu akola kaabe maama biki tewali n'omu akola bonna bafere mu key points zenjogeddeko temubadde mu byakweraguza kyokweraguza kiteeke wala nnyo neyo mentality gyejjemu nti bampalana teryakuwalana business bwekulema teryakuloze gwe weeroze kibala bubi gwe mulogo calculations watekinga ze zaali enfuddayo ku drawing board exactly gwe weeroga mwennyini anko wange gye nakulira yali akikusanya ekigambo ekyo gwe mulogo gwe weeroga mwennyini yatera otugaba ibula gwe mulogo business bwekulema negwa gwojo banga weeroze so goberera ebintu bino kola calculations better considerate tomalaga taking decisions just like that kakati mbadde nkyabagamba knowledge nti bwomala kola research kikyo weetaaga biki byonna capital yenkana atya ngenda tandika naki ngenda kutandika small. I'm going to start small or big kuba olwo kibayita retail large scale oba retail scale kali byonna olina obimanya kisinza ku sente zolina bwe mmala okukola knowledge research oyo ekiddako ki is knowing the available resources zenina nti okay maze okukola byonna nga zalinze information yonna ngirina buli kimu nkirina location everything market analysis kati nina sente meka resource kize nina at my disposal wanga basajja mivule agamba mbu yakola ki yalufuna kitalo kyente nga alunda mbwa yatandika na German Shepherd kati ayina kiralo kyati bireba balima musima osotandika restaurant n'akacere kamwe nojja banga basajja mivule motalike family ekoko n'ekyoya byakuba wuddisa ate bannayuganda mwana ekisigo bane baluma mune babikkiriza anti kati gwe mugaso gwa video gwe mugaso ate abasingoza bagana okumanya bali eyo mujja mmanya naye kumpaka information tujja gibapiika paka problem ku problem ekyo tukimaze kumala okutegera knowledge ekiddako is taking action ngamaze okufuna resources zo zonna ozigabanyiza yenatandika nakirala kino abagala olunda enkoko tinetaaga enkoko kutandika nammeka nti business plan yange egamba etya njagala kulunda enkoko 15,000 naye available resources teziŋŋanya kulunda nkoko 15,000 kantandike n'ebitaano okitegera ne Roma tebamuzimbira mu kinunaku lumu obuzibu bannayuganda bwe balina kwe kwagala okutandika n'ekinene kyatasobola nze mbawulira ku mikutu babagamba osimanyanga obuzibu buli mu kulwa olinagenda naleeta enkoko 10,000 nga tasobola ziriisa aye nonna ekirala ekikola ekyo kale wano ntunulya abantu b'ekyeyo kumwe kireetera ekyo abantu balina mentale nti okay nalinnya ennyo inengere Dubai oba nengera mu nsi yo ensi ezo ziri famous kati oba olina mentality nti abantu be Uganda balina kibakulabiramu oba kibakusuubiramu ekyamaanyi kati gwe n'oteebalirira n'ogenda kyolowooza kyebagenda mbuweefuula omunene waliwo ekifaananyi kimu nze ntandika n'enko 2 n'enko 10 n'ogenda ekikyamu people don't care your finances tebaga kumanya gwe gwa bugwi gwe kakazi gwe dai Uganda tona yadde 10 bajja kwogeramu awo naye wallahi after 2 months bakwerabire they don't care about you gwe josigala nga kikuluma ku mutima okitegere
waliwo omuvubuka wano gwe nalabeera ku social media mbera ku social media wange beeyo ku abantu bamagaki yagambye nti Abannayuganda balina tendensi oba otandika ekintu oba ng'oli mutandika ekintu bakutunuulira bati naye obanga weetaaga support okuva mu bo ne batagikuwa naye bakutunuulira bati nostrugglinga bwe kiyitamu baneko okwogerera yeraga bwe kikulema ne baseka naga twamulaba ne bakuba olwali twamulaba nga yeepika ate bwe kiyitamu nobeera consistent ne bajja nga bayisirisa ebinnya nokozesa yeraga so mu point eno tofa ku bantu bakulinaanye tegeera teweetikka mugugu gw'otaasobole bw'obeera humble kintu ky'olina kyoba otandika nakyo mu maanyi go mu busobozi bwo nja kukola live example tula example y'ennyonyi ennyonyi ebuuka netumbirambire naye tegira bugizi bweti etandika mpola nedduka ng'emmotoka paka weetuuka ku level altitude gy'erina okubeerako buli dakika agenda kuba abatera otambulira ennyo mu nnyonyi waliwo mutuuka awo nesooka ne stabilizinga okitegeera n'ogenda ojuwira nga yeeyongerayo ku level eddako negenda tagenda lumuntu olusituka we bati ennyonyi teri nga kizungiriza ova ku bias za community wa mikwano gyo biki ovenutandikoko 10 ate era kyolina okumanya bw'onaaba otandise bizinesi nga ova ku level esooka n'ogenda ku level ey'okubiri ogenda sangawo challenge kubeera ennyonyi oba egenda ku level eddako owulirawo turbulence okitegeera ng'owulira ng'ekuba hampa kitegeeza ki waliwo kye bayita resistance ng'ova ku level emu ogenda kweddako ebyo nno bisuubira mu business naye omuntu aba tali prepared mentally bintu bya business bisumbwa ali naye kirala kijagala bagamba si buli omu not everyone is meant to be a business owner ago ge mazima ate abantu ge batagala kuwulira yes not everyone is meant to be a business owner right kubanga okubeera business owner kitwala ebintu bingi nnyo kina nakyo mulimu kye tuyita personalities ez'abantu waliwo abantu nga personality yaabwe is not a leader business yetaaga leadership yetaaga decision making okitegeera abantu abamu tebalina decision making mu bulamu and they cannot run a business they are meant to be employees naye wenyinza okwencouragingira kati ku point eyo gy'okoze wenyinza okwencouragingira fine kisoba nga kituufu but you can train yourself you are not meant to be a business owner ne ku example mu ssomero nze by talent nina talent ya art kusiga ebifaananyi nondya ku example twabanga mu class nga waliwo abaana abalala tebalina talent eno naye nga babasomesa musomesa basomaga nti awobeera kukuba kikopo oba ensuwa kola bwoti tandikira wano naye nga nze tebalina byensomesa kwanza yali talent kati ebintu kyagamba nti oyinza obba nga toli meant to be a business owner naye ate bw'ogoberera ebintu nga bino video zino zetuteekayo zammwe zikuyamba bw'ogoberera ebintu bino mpolampola waliwo omusomesa yasomesa nga abaana abalala batalina talent n'abasomesa ne bamala ne bayiga naso kyokubongezaako nga nze era osobola okugirwaninga ng'obadde ofunye knowledge entuufu n'osinga n'alina talenti kasogoberera emitendera gino ebintu bino information eno yes osobola okubeera part of the game ekyo nga tukimaze kati ekiddako ng'omaze okukola knowledge search biki action take action abantu abasinga benna abikola naye naasigala nga tatadde mu nkola tebiyamba bisigala kubanga their wishes they become wishes kuba bagamba if kigamba kita mu luzungu if wishes were horses everyone would ride yes singa wishes zaali nno nga kyowishinga kyoba I wish omeba na Uganda twagala nnyo ebyo ngenda okulaba nga kibadde ebyamagere oyogedde ebyamagere guno ogenda kuggwako musumba yakusuubiza musumba omwaka gugo era tugenda bawulira by the way me am a born again Christian ndi mulokole ekyo so akyegaana I am a born again Christian who believes in Jesus Christ akkiriza mu Kristo Yesu and I believe in miracles naye teri kyamagero teri kyamagero muntu kyagenda kukuwa buwi out of blue yes you can believe I am a believer and God has given me miracles naye ebyo byonna babawuddisa bimugula obuguzi ebyo mbiki ebintu bina mubimanyi ebyekifere
naye bannayuganda ekisinza okubabbisa kwe kubeera era superstitious era kaddayo wali kweraguza ng'olowooza oliko omuzimu weetaaga ekyamagero okuderivalinga bizinensi totambula bulungi olina ogiwera ekimu eky'ekkumi olina ogisigira ensigo ne balyoka bababba ate era ku point y'emu eyo ey'okuteeka step na ne bino ebyokweraguza point etwogerako eya onagambye muki born again Christian nze kyenyiza okulabula ku nsonga eno muli bakkiriza abantu abalaba channel eno muli bakkiriza oyinza oba oli mukatuliki oyinza oba oli eddiini yonna oba oli musiraamu teri muntu agenda kukusabira ogaggawale busabizi nti omuntu akuteeka emikono nti Brian ekyo kituufu twala obugagga ogenda gagga olumako guno taliyo. Prosperity is not transferred by laying on hands. Ye point ono gyaliko nti take step. Yes. Obugagga bazimba buzimbe. Teri muntu agenda kukusabira. Teri muntu agenda kukusabira owona endwadde. Endwadde bw'otagenda mu ddwaliro ogenda kufa. Bannayuganda era kino baleka nkibagambe. Business oba oyagala obugagga wealth creation. Bannayuganda tebaagala kuwulira kino nti it's a process. Naye baagala kubuukira kintu kiwedde. Lwana zaala mungi Uganda. Yes. Kyova nti abantu bagenda mu betting. Ne wasting a lot of time bali mu maniyo twaguza gondi omanya tekisinga kunnyizanga abo bantu twaguza gondi obukadde 100 oba pound nolagiko twaguze amanyi omuzannyi abaana balina emmere gyalya allergies zalina into business gomanyi nti omusambi oyo sente ze bamuguze ezo nazigenda mu nsawo ye na tiimu gwe omuwagizi toyina kyofuna tebakumalina kukumanya they don't know you avibwako na vibwa bozanya zaala bo bafunamu yes gwe nogenda mu betting ne bakuba gwe Monday to Sunday aba body era tebasukawo so taking action is important ne bonabera ne plan zonna nozimalayo nga totadde mu nkola tebigenda kuyamba ate n'ekirala era ekireetera abantu okufairinga mu business they fear risk they fear to start but bane ekyo kireetedde abantu obuzibu kasengejja akakumira abantu awo yensonga lwaki nti abagagga batono ate abaavu bangi abagagga tebatya risk abaavu bonna all poor people they fear risk muzungu akita breaking the ice yes they fear to take risks lwaki kubanga abalowooza every time abaira mu calculation sente bwange buno mbanga buzize buli wadda mu bibala ebitagwa bwengula boda ne bagitomera buli dakikaba excuse nti gula boda omugamba gula boda wakiri ekwenga omutwalo sebo babuli bamukuba akatayimba gundi bekutayimba ne bazibba kale gula taxi era aba taxi tebasasula omwa taxi yo n'atakuwa kale tandika edduuka lya oresera bagi ali abaana babba ebintu kale tandika restaurant era emmere ediba buli buli kimu abaako n'excuse okitegeera kati omuntu bw'atyo imagine nga nsinga buli muntu alowoozanga gwe ozensi advantage na development tewali naye abagagga there risk takers atandika ekintu nga tosubira nti ayinza nokitandika wabera ku omwana omuto ebintu bino birina mu nature ebintu twagala bikusomesa alabira bulobizi ku nature omwana okutambula agwa bigo n'afuna ebinubule n'ajjula amabwa era bamama bawe basinga nnyo okubeera ku bulumi kati olaba wagwa ebigo byonna ebyo byonna ng'otekinga risiki ezo zonna n'ekirala gwe okufuna olubuto lwa maama wo gwe maama okufuna mu lubuto yali risiki kubanga obagamba nti omusajja yiwa million sperms naye okuba gwe wali osinga okudduka wadduka n'ofertilizing eggi eyo na risiki nojja mu nsi gy'otaba akaseera katuuka butuusi ebisamamawo ne bimuluma nga gw'omuluma ojja mu nsi gy'otamanyi risiki n'otuuka okwavula ogwa bigo risiki kwegamba ozze mbulamu otoba naye mu bizinensi ate byetaagamu amagezi awo gamba otagamba okulowooza omuntu bw'abalira ennyo sente ze jazijje yes ebyo byonna bikuleetera naye kino kyonna oyinza obba oli mutuufu at some point sente zo zikoze embugubi sente zo zikusumbuye okukola toyagala ziruzinga mulundi gumu kati ye vidiyo eno ge makulu ga vidiyo okutemera biki byonna okugoberera risiki waba kibayita risk management risk we naye ate nina okugenda maaso ng'analyzinga risiki n'olaba ne risk management so not that nga mulimu risk kijja genda no nuli risk okola risk management ekintu okiyingire video ekimanye ewanvuye naye munatusonyiwa egenda beerayo ku mikutu for years and years oyagalira ddayo ogikebere weetegereze n'akasembayo marketing kikulu nnyo
business yo teri akumanyi tetukumanyi we don't know you naye engeri gye marketinga mu kikulu nnyo bw'oyagala otandikawo business tewe marketinza ni akumanyi bebulango bola ku YouTube oba jabalo shalaba na video ena akala nkajje naye nga lwaki bakya marketinga ngate companies marketinga zakwatayo nadda nene naye lwaki kuba bakimanyi nti teri akumanyi mu field naye gwe gy'okoma okusika okuteekayo advert gy'okoma okusika market nejja gy'oli bakasitoma ne bakutegeera okitegeera buli lw'otandikawo ekintu kyo kimarketing gwoyinza obba tonnatuuka ku mutendera kugenda ku TV oba ku radio kwe marketinga ozera mu aspect yemwe ku nsonga ya marketing nga tunaba ng'okyali mu marketing abaganda bagamba nti ensi bambi edibya mutere ekimweyo kitegeeza ti muwogo si emmere abantu gye bayayanira bw'omwana yega musuulawo ng'angeza obadde omutunda n'osobola busuuza awo teri agenda mugula kuba tekibamuyayanira naye omuntu omugezi asobola okukola muwogo oyo n'amupakeginga bulungi n'amusiba bulungi bw'ati n'ojja n'omugula naga muwogo oyo alimu ng'omusibye bulungi bannaaye ng'omusibye bulungi omunjagazza n'amugula kale boogera mu marketing manya engeri business yo gy'ogisuutinzeemu ekintu okisibye otya okipresentinga ku bantu okisibye otya kikulu nnyo kuba ojja kukola marketing sayina za marketing ziffe ng'ekintu ky'omarketingira abantu okisibye bulungi packaging nali nsoma akatabo kati ne bannyonnyola nga atulaga marketing how marketing is important in business kati n'atugamba nti bwe mbuuza abamu ku mmwe gwe kennyini asoma akatabo kano nti omanyi okufumba enkoko era abantu banywa bamanyi okufumba enkoko kusinga KFC oba McDonald's ekitegeera era enkoko yo y'amaanyi nnyo oba ogifumbye bwe baga waawo ekitegeera naye lwaki teri akumanyi ate McDonald's bamumanyi KFC buli omu ayagala KFC bwe baga yasinga okufumba enkoko ewooma ennyo si yasinga ebirungo ebiwooma naye ye marketinze ekitegeera ekintu kya kimarketinze tugenda mu mall musanga waliwo enkoko eri wali lero gigenda ku KFC musanga line nene ngeri ku KFC nenga bonna balina enkoko bw'ogigula naye n'ogigula n'ogirya ogeraba nga ate eno atamarketiza ate ng'ate yakabi n'okusinga so marketing kikulu nnyo mu business so kyekimala njagala tutegeere siibula abalabi baffe video kyemmanyi ewanvuye abalabinde mu video eddako abalabi ba smart farming bino wano we tuli kusenako busenyi kati lero musenyeko busenyi muli ku nnyanja kibadde oba tugiyite bwe ziba episodes episode number oba 1 oba 2 tukyakomawo n'ebintu birala bingi nnyo comment section weeri wansi awo osobola nga olina ekintu kyobadde wagala twogereko ekintu kimu kyogeddeeko genda mu comment section kiteekemu Mr. Brian agenda bba asoma subject zone zitogeddeeko oba kyogamba nti akyo mukyogeddeko sitegedde genda mu comment section funye omukisa gw'amaanyi kusharinga idea nammwe kubanga okubeera ne idea oba n'amagezi mbongo naye nga sobola agasharinga tekigasa esawa yonna tojja ku nsi era ofa n'ogenda n'okola ki kati kigasa ki okufa n'amagezi nga tabageetaga we bali so mbadde privileged nnyo Sabrina yaba yaŋŋambye yankwedde kusinga nga ntonja kukyaza namugambye n'amafuta nja geegulira nenzuuka kipayopayo nze nzuuyo era Mr. Brian n'abagoberezi omwenna neyanziza nnyo omukisa guno n'okumpuliriza olwena kyofunyeemu mukama yebazibwe naawe agamba nti ensonga nemugikonyeeko comment section tugikuwadde wansi awo beyanziza nnyo nobali ddala sharingira munno subscribinga tosigaza information giweeko ne munno mwina WhatsApp groups ez'enjawulo teekayo obugera ng'obulinkingayo banno bategeere ebintu bino nga g'obifunye ku bwereere nga teri abikuguzizza bino ebintu munno babitunda teri agenda kuweera amagezi naddala agalimu okukola ssente ku bwereere kyova muga abagagga bakodo abagagga teboogera byama byabwe lwaki olowooza lwaki bo tebabyogera because nabo babifuna mu ssente babisasulira kati oba oyagala okufuna information ku bo either olina okuba nga oli mukwano gwabwe oba ng'obisasulidde gye emisomo gy'omulya simanya emisomo naffe wantetusasuza naye kyosobola okukola to support the channel kwe kusharinga kwe kulikinga
ebyo byonna subscribinga. God bless you. Tulabagane olundi.